Abasawo mu ddwaliro lya Busole Hospital mu disitulikiti y'e Butaleja olwaleero basiibye mu keetalo oluvanyuma lw'okuzaazisa omwana w'emyaka 16 abaana bana ate nga bonna bazadde bulungi. Omuwala ono abadde asoma siniya ya kusatu ku ssomero lya Busole Seed School. Omuwala ono atubulidde nti bulijjo abadde agenda okunywa eddagala mu ddwaliro era nga yasembayo okukola sikaani ka TV ne kamulaga nti yalinamu abaana 2 mu lubuto kyokka akyewuunyiza okuzaala abaana 4. Bulijjo mmaze ngenda mu ddwaliro nga baŋŋamba ngende ku sikaani nga buli we ngenda baŋŋamba abaana 2. Nga buli we ngenda mu maternity batugamba tugende mu sikaani naye nga buli we tugenda batugamba abaana 2. Kati mu kuzaala nezaala 4. Agamba nti embeera gy'alimu nnungi n'abaana be 4 ate nga bonna bawala. Neeyaza Katonda n'azadde bulungi kati taazino mpulira bulungi kati n'abaana bange bali bulungi naye bakisabayo kubuyamba. Nazadde abaana 4 bonna bawala. Dr. Julian Abeso omu ku bazaalisiza omuwala ono agamba nti okusinziira ku myaka gy'alina balina okutya oba anaasobola okulabirira abaana bano obulungi engeri gye kiri nti n'ekitaabwe tannaba kuweza myaka 18. Mother is a bit of a complication because the father of the babies is also young, is also below 18. And I think there will be a bit of a challenge in looking after these babies. Of course, because there are 4 babies, they need warmth, and I don't know if the mother will be able to give all of them warmth, so she will need support so that she's helped. Agamba nti olw'okuba omuwala ono abadde tasuubira baana 4 kigenda kumubeerera kizibu okukiyingiza mu bwongo bwe. Looking after a baby means when the mother is also psychologically upright and able to. So in the event that this is a young mother, she's not ready for these babies and so on, maybe that is what is going to affect the development of the babies. Abaana bano abaana abasawo batubulidde nti bali mu mbeera nnungi era okusinziira ku bipimo byabwe 2 balina obutundutundu bwa kilo 9, omu alina kilo 1 n'akatundu kamu n'omulala alina kilo 1 n'obutundu 2. Omuwendo gw'abaana bafuna embuto nga tebannatuuka mu disitulikiti y'e Butaleja gukyali waggulu era nga ne jjajja asinga obuto mu Uganda asangibwa mu disitulikiti eno.